Tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yona tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Atutandikirawo olwaliro wamma okuwaliriza n'enkobozi okuba ng'otwegaseko abali ku Lugonvu Show gyosinzira okubeera ng'otulaba. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Njagala n'okubaaniriza mwezi omupya ogw'omukaaga. Yes, njagala okubaaniriza mwezi omupya gwensuubira nti tugenda kubeera mwezi gwa bibala, mwezi gwa buwanguzi, mwezi gwa nkulaakulana. Oba oliawo abasoomozebwa be bangi, abalina ebizibu ebibanyiga wano ne wali, naye nja kubasaasira. Okusoomozebwa kweyitamu ne munno kwayitamu. Oyo gw'olaba ali obulungi y'embeera gy'ayisemu eggulo limu. N'olwekyo Mukwano, toggwamu ssuubi, embeera ejja kuterera oba oliawo singa onaasigala n'okukkiriza. Sooka okkiriza embeera eyo gy'olimu ogirwanyise. Abasinga ekitulemesa kwe kuggwebwako emirimu ne tutakkiriza nti emirimu gyaweddewo n'osigala mu kwebuzaabuza. Kwe kuggwebwako ensimbi n'otakkiriza nti ssente zaaweddewo n'osigala mu kwebuzaabuza. Olina okukkiriza nti omulimu guweddewo, kaakati nina okunoonya omulimu omulala. Olina okukkiriza nti omulimu ngunoonyezza gubuze, kaakati nina okutandika okwekozesa. Period. Ekyo bwe kigaana ogenda kufa ng'obungeeta ng'osuubira enkya. Nze I remember one time nali nemereddwa okukyusa obulamu nga buli kaseera ndowooza bagenda kumpita gye nateeka interview. Buli nagezaako okubaako kyenkolaka n'aba nakakitandika ne bampita. Abantu abasanze obuzibu abo be bangi naddala nga agenda bweru. Kakati n'aba nakatandika okukola akalimu kano, aye ne baŋŋamba jangu visa yeefulumye. N'akwata omwaka n'ogwokubiri bw'atyo nga wali alinze visa. Kola kyokola mu kaseera ak'obulamu bujja kwanguyira. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu, lunaku lwakuna tubeera mu EKKWANO mu TTUMBI as usual. Beautiful Sharon Mirembe mukyala w'abandi ndi naye olunaku olwaliro. Omwami yakukkiriza ki okutambula amatumbi budde? Of course amanyi omulimu gwange, that is one. Okay. Yantegeera. Kati olugiro okasanga yeebase abanga atunula. Aba yeebase. The other Thursday twava ono ssaawa zaali mu 5:30. Aba yeebase. Obudde namusanga yeebase naye era omuzuukusaako. Omukondaako omuyisaako ebbere bwe bati nawe yati okomyewo. Nategeera nti akomyewo n'azuukuka. Esigino. Of course asobola kwebaka nnyo nga tonnadda. Kuba buvunaanyizibwa bwe okumanya nti akomyewo. Yes, naye abaamu mu buliri. How are you? I'm okay, how are you? Obulamu bweyagala. Bulungi, Mukama mwebaza nti we are fine. Ali atya akuuma? Mukama yakuuma. Mukama yakuuma. Neera Mukama abaako gw'ayitiramu. Ngamba maybe alabirira. Okay, alabirira bulabirizi. Alabirira Mukama akuuma. Mukama akuuma yena alabirira. N'oyakanyama n'aleeta. N'omugamba eviizi kadi obwala mbwetaaga obukyusa. Wangi maama. N'ateekako. Kiriwa nakyagala wakisanga naye. Ngamba facial skin yetagayo ka facial n'aziteekako. Gwe mulimu gw'abaami tulabirira ne waba okola. That little support you get from your partner egasa nnyo ekulaga nti you're lovable, oyagalwa. Ngenda mbiyiga. Nojja biyiga. Naye mbimanyi. Yeah, of course. N'omukyala ne waba akola atya. Singa sibimanyi singa yanobadde. Nanga alina ssente nnyingi. The little penny you give your partner etegeeza kinene nnyo. Okay. Anyway, tutandikiddewa. I love the suit. Oh, thank you. Sawa yange wayagala ddanji. Essuuti ate era ekikubye. Ekikubye. Essaawa byenjagala nno bingi naye tubireke tukole. Nakyo ekirala. Essimu yange gy'owamba. Oh, hasimu gireka poloti yange. Abanjirinde ku birthday yange. Ene essimu mukyala wange yagingulira. You're sure? My Jesus. Kyenkugambye. Naye yakugulya ya bbeeyi nnyo. Omwami wange essimu ya Lugonvu togimanyi.
It's a nice one. Yali anziriza. Oh, yeah. At times we need to appreciate our partners. Yakutumidde. Bambi yali atya. Yali akulaba. Basooka ne bamutiisa wo tumulabyeko. Jjukira mukyala wa Gundu we yafa. Mukyala wani. This guy yali akola ku Salt, Javi. Mukyala ne tugenda mu lumbe ne bamukubira. Tumulabyeko alina gwali naye mu mmotoka jjukira n'onyumiza. Yes. Alina gwali naye mu mmotoka, alina gwatambula naye. Nga tugenda ku lumbe. Omanyi tulina Bagundi. In fact, ondooza gunaaba mulamu ogwalala. Relationships ezirema tezirema lwa mmwe naye waba third parties abo. Mikwano gyaffe. Ab'emikwano ab'eŋŋanda. In fact osanga abantu bangi oluusi nga bayawuka naye nga bakyawa n'eŋŋanda zaabwe. Yeah, by the way, I live my life me. Sagala family. Family esobola okulemesa bbaawo. I know. Naye wadde omulesa nayo jagikyawa. Kubanga it does not make sense okubeera ne bbaawo nga ewamwe tebamwagala. Boogera kino boogera kiri musajja muyaye biki. Osobola omuleka for the good of his erinnya lye. Kubanga bw'otamuleka buli gye bagenda bajja sigala bamwogerera. Naye tekisobola kuva ku mutima nti banemeseza bbaawo. You get me? Kati osanga relationships ez'enjawulo nga ekiziremeseza kyekyo. Omukazi gwafuna muyaye waliwo omuyimbi omu yafuna omukyala ng'amwagala nnyo naye ne bigaana. Maama tayagala, singa tayagala, ate kasita bagaana. Tokaka mumusobola okusigala nga mwagana nga muli ba friends naye mugenda tambulira mu tochi eyo eya lifetime. Kasita bazadde baganayo let go. Nti bazadde. Nene society eyo nti tewali kikunyumiranga kutambula ne bbaawo nga baga yes. Yeah, it's a nice couple. Mukama But there's nothing bad ng'okutambula ne bbaawo ne mutuuka noga nti wamma beera wano bali tobafaako. Kiina bwe kikukosa kubanga otandika okulaba nga bbaawo bamwandamaininga, bbaawo bamukyokoza, baleese emmere baleeteddeko gwe wekka, wamma ffe tulye, otandika okufiringa uncomfortable. Kati kyekyo kijja nti families nyingi zolaba kijja nnyo ng'abantu naddala boyfriend girlfriend. They judge your partner first. Thank you. Kati otuuka abasinga ne bigaana. Naye wadde bigaana abantu abo mbalaba bakyawa ne family zaabwe. Nasigala eka. Era in fact abantu bangi bendabye abatawasiza. They are my friends. Emu ku reasons family yanemesa buli kimu. Osanga bo balina kye balaba mu muntu guffe kye tutalaba. Tosobola kusiimira muntu. Tosobola kusiimira muntu. Era tewali muntu asobola kera kumakya naga nti oyo nno gwolaba senga wange yamundabira mwali menti okubeera mwenna. Nena zikunedda nga babafunira nga bwekyalo ebidda kale byedda era abalabanga nti babeeranga mu mbeera nti genda oba kubo batakubo ina okufumba kati byaggwawo beetegeerera okitegeera. So kati kijja naye kijja nekibaawo naye ndoza gunaaba mulamu abantu bo bakuba amasimu ne boogera tumulabyeko yamuproposingidde yamugambye bw'ati as long as omwagala aba akumanyi. And in fact kino nti it's better abaagalana okubanga muli ba friends mugenda kusalawo bingi nga you are friends. Omukwano mu bufumbo gusinga love mu bufumbo cause love etali mu friendship mbi ebeera etambulira ku bbuba. Love etali mu friendship etambulira ku bbuba. Mukyala wange mwagala nnyo azin love, bba wange mwagala nnyo eyo egenda kulembeza bbuba. Naye love etambulira ku friendship ng'aliwo omukwano ogwo bajja noga nti mulabyeka kale tufaayo. Olw'okuba nti mukwano gwo ne bw'anaakusanga mubwenzi agenda kukola kiri kindagala the other time ajja kuzibikira. Tayagala kulumya mukwano gwe. Nakuswaza. Ajja kiga. Wow, I wish we could get all ngatumanyi nti you're dating your friend biba bijja nyuma. I just wish buli omu afuna kyaliwo biba binyuma. Yes, kirungi ofune kyaliwo ajja kumanya. Abakyala bangi balina weakness zaabwe naye nga kyaliwo azisirikira. Abasajja bangi balina weakness zaabwe naye nga kyaliwo azisirikira. naye nga demu kyaliwa akavalinga n'abatalina mwadde tumya mugamba honey it's okay I'll handle that. Nze nsobola okutegeera. Omukyala n'agenda ewaabwe n'ateekayo bbaawe n'amugulumiza mu maaso ga ba relatives be naye nga ye amanyi back ahead talina.
Wow. Yeah, banji. Love is beautiful. Tubaagala nnyo. Naye abantu bakyawa love because they have been betrayed, they have been disappointed. In fact, love etambulira more disappointments and betrayal all that the is time. love. Story amanyirwaki naye kikoma wali tewabirawo that friendship. Era nze sometimes I do pity abantu akeera ku makya nga yakafuna girlfriend yakafuna boyfriend. Posting, I found the love of my life. Yes. She means the world to me. Tekulaye sikyafudde mama olinda mu mwezi. I know. Omukazi tadiba ne bwe nga batandise so biba mu ndowooza bingi. Omukwano guno gwetaaga kwegendereza. Aye ne bemweyagaliramu oluusi bafuna obujja. Oh, mikwano gyaffe gino. You think they're going to be happy because you're happy. You're seeing a person or italina gwalaba and you expect them to be happy for you. And in fact, for your information, bw'obeera ng'ogenda mu introduction oba mu kukyala oba wedding, people who are more happy are not those your friends. Who are happy? My parents. Yes, your parents basobola okuba basanyufu. Naye mikwano gyaffe munaye tebabeera ebiseera ebisinga. Lwaki mutuwa contributions? Ne mutusondera ebintu. Alina kikola. Abantu bangi bakikola kukijjako. Kamuwe. Kola kwa kundi. Akikola kyanakutuulira ati. Awasiza ffe tumuwe. Ate kirisooka omwemumwe kati fe abasajja it's okay okenda kuwasa beerawo era nga kansasulira essanyu lyo kansasulira essanyu lyo naye abakyala bafuna obujja butandikira kuba nti andeseewo gwafunye w'amaanyi oluusi okusinga ne baba tewamulekawo nga yafumbirwa dda naye gwofunye w'amaanyi okusinga owuwe ne waba nga si w'amaanyi okusinga owuwe abadde abakinako nga mmwe temulina kati nammwe ate muyingidde sisitimu gyalimu. Kati kibaddira balina obuntu bungi obubabeeramu. Tukyawana agenda kwambala gomesi ensinga yange gye nayambala. If you did the mukolo before them. Thank you. Nefa abakazi bafa. Tugenda kwogera ku kiwa. Oba twatandise. Twatandise dda. Oba twatandise. Bingi ebitambuza obulamu naye tulina mikwano gyaffe. Relationships zaffe nomanya nti lugonvu mukwano gwange naye ate nyina omwagalwa. Kati let me give an example. Nyina omwami wange but you're my friend. Twina do my husband trust me when I'm with you? Because kyemanyi abasinga obungi abali eyo tulina mikwano gyaffe opposite sex naye obwesigwa bw'oteeka mu patanaawo njagala twogereko olunaku olwaleero. Obwesigwa osobola okubeera n'omuntu n'omanya nti oyo bali bonna tewali. Sure? Gye bali nze there are people whom I trust. Okay. Nga nebwenkira ku makya nsobola omuwa mukyala wange n'atambula naye. Sigenda kusobola naye. Ngondi akutwaleko. Tambula naye. Naye batono obwesigwa bwakendeera. Tubirabye ng'oluusi ne bwabanga mukwano gwe si yandibadde omwenzi naye bbawo atagenda kwenda. Mukwano gwe ne bwabanga si yandibadde omwenzi omukyala ajja museducinga. Okitegeera nti obwesigwa buno bwaggwaawo naye singa tukomyawo akantu kali naye kinaalabika kitya nga mukwano gwange ategedde nti neebaka ne mukazi we. Kinaalabika kitya nga mukwano gwange ategedde nti neebaka ne bbaawe. Kye kitukomya noga nti kankireke. Okay. In fact the only gye wandigambye nkiyite ntya okutangira okwandibaddewo kwe kufuula mukwano oba komanya nti oyo ayinza okwagala mukyala oba ayinza okwagala bbaawe mufuule mukwano gwo. Sekitegedde like if buli ocreating a girl you know okwagala omukyala nga tumanyi bbaawe tolina kyofiirwa. Yes. Okwagala omwami nga tumanyi mukyala we tolina kyofiirwa. Naye bawulira batya nti Sharon ayagala ne Lugonvu ng'amanyi mukyala wange. Singa mukyala wange akumanyi banaamanya batya Lugonvu nti ayagalana ne Sharon ng'amanyi bbaawe. Man bagayi bambwa maani. Ainera bate wagaba. Nze boyi kagayi nkatunulira boyi kambwa sina kye ngenda kukakola maani. Sina kye ngenda kukakola naye kambwa ogw'omutima ogwo. Nze in fact mu byonna ng'ovudde ne ku kya relationship
naye trust abantu gye bakulinamu wandikoze everything it takes. You could sacrifice everything okukuuma that trust. Tewali kiruma nti badde simusuubira nti asobola okukola ekintu ekyo. Yandibadde omulala n'ataba oyo gwe neesiga buli kimu n'akola ekyo saamusuubirako naye ate okikoze kibi. Bwaba nga abantu bakwesiga to that extent yandibadde omulala n'ataba oyo kireke tobeeranga. Wow. Kati emikwano gino twandigyesize naye tegyesigika. Emikwano gy'abaagalwa abaffe. Abaagalwa abaffe nti Sharon kankubuulire oyinayo omuwala ajja okukola ensobi oba ajja okujja gambe nti oyo gayiwo ali bwati ne bwati naye ng'ekintu kyakugambye ekyo kubanga yamugaana. Nze mmanyi omuwala omu mukyala yagobya gaye ku mulimu recently. Yalina omukwano ne boss nanyini company. Kati mukuba n'omukwano ne boss nanyini company n'ayagala omu ku bakozi. Mu kwagala omu ku bakozi interaction zitandika n'omukozi ndowooza tasiba zikweya. Naye n'amwagala. Kyali bwe kityo communication n'etambula. Kati omukyala n'atandika okuwawuna obusente ono guy omukozi. Kati waliwo ekitatambula bulungi. Relationship neekola ki? Neegaana okutuuka gye bagyagala. Abakazi balina weakness bagiyita ffenna tukifiirwe. Okuswala nfa. Era n'atitenkanya yalina omukwano ne boss nanyini company n'amukubira n'amugamba omukozi we yanziba. Kino nekino ne bamugoba. Ffenna tukifiirwe. Kati katono omutidde career ye ng'ofiirwa just something to flip on you. Tebagala ku kubeera baluuza. Nze mu bulamu bwange nina ekintu kimu nandibadde mugagga. Nandibadde natuuka dda gye ndaga. Naye ndimu okwerekereza. Bwe kitaba mbaaki nti tewali kankite. Kati abantu batono nnyo ababeera mu eyo embeera. Agenda keera ku makya kugamba nga bbawo bwali omwenzi kubanga yagaana omwebakako. Agenda keera ku makya galinga mukyala wo bwali omwenzi kubanga yagaana okumwebakako. Kati y'embeera gye tutambulira mu gy'emikwano gye tuyita emikwano. Tulina 100% emikwano emituufu giri ebiri. Ebiri ku 100 olinako mikwano gy'emituufu. Ku bantu 100 b'okuŋŋanya nti mikwano gyo kobeere ng'obayise ku mbaga ebiri gy'emikwano gy'emituufu. Waliwo emikwano 5 ku 7 egyo gibeera ku neutral ground. Weebali naye tebasalawo. Si gye gino emituufu egiyiwawo omubiri bali awo kitengejja. Si balabe bo si mikwano gyo. Wabula embeera ebaleeta okuba kitundu ku gwe. Ne tuba ne the other percentage over 90% mikwano emikuusa. Emikuusa kyeki? Egirina emitima emibi. No, seriously balimba kye bali. Baseka kungulu munda tebaseka. Kati be bantu be tulina. Era nze ndaba nnyo ki? Nze mbalaba nnyo manyi mutijjatijja nnyo. Bawo gy'akolera omanye bakozi be bonna bajja kukutabulira amaka. Era nze nina amaka gemanyi gaafa kaga mukwano gw'ekyagatta. Ye mukyalo okulowooza nti anaabeera mukwano gw'abakozi ba bbaawe. Bakozi bawe gy'akolera. Yalowooza nti anaaba mukwano gwe gwabwe. Buli embeera eyatuukangawo ng'akuba ku mulimu bbaawe gy'akolera. Kaakati John yakola bwati ne bwati, John yakola bwati ne bwati, kumbe eno bakiseesa. Era kyamaliriza obufumbo bufudde. Embaga ey'ekitiibwa n'ekenda. Lwaki? Yesiga emikwano. Nze mikwano gyange nzimanyi bwe ngikwata totenkiza nabo. Nyina n'abantu b'omanya nti oyo anziba. Naye wadde anziba kale alina byankolera sooka omuleke waawe. Gomuleke I know how to control them. Obadde okimanyi nti waliyo abantu nga tebasobola kurekomendinga nti nsobola okuba nga nze onkozesa nga kukolera ebirungi naye nga tesobola kundikomendinga saagala nswaze nze mmanyi bwe mukwata. Kakati tujja kuba n'abantu bakozi bannange golaba nseka nabo ankubira essimu nga ndi waka kiki mwana wange ogamba otya muganda wange
Maani guluuza mukwano gwange naye nga nze namuyiga bwenti bwe mukwata. Kakati gwe gy'oleeta amabamogo mbu buli mukwano gwange anaaba mukwano kumbe agenda kusanyawo obufumbo bwammwe. Tulina ne gagaayi agayingira relationship zaffe kitandika okukubira mukazi w'essimu. Nze amazima sibbuba naye mukazi wange talina kwogera n'abakozi bannange. Are you sure? Reason why? They are setting something for you, a birthday surprise. Kajiria. Nze mbirabyeko obufumbo nga bufa olw'abantu be tuyita emikwano gy'abaagalwa abaffe. Sharon abo boyita mikwano gyo nze sijja kujja wa mikwano gyo bawajje. Sharon mulaba aseka ne gundi. Oyo gwayita mukwano gwe yagenda okumusetinga amwebakeko. Ate mu bulamu bw'ensi n'abasajja abamu tebeerekereza. Naye omuntu gw'otayagalanga toyagalanga mukwano gwa mukazi wo. For 2 reasons. Ekisooka otyobodde mukyala wo. Kyekisookera ddala. Ekyokubiri oyo omuntu wakkiririza nti yes omwebakeko nga mukwano gwa mukazi wo weetegeka akatambi. Mwetegefu mulagako nti ebikwewaza tebiriimu. Nabadde naye. Badde yeraga kinnamumaze. Yayinza obutakafulumya gwakaweereza okonfaminga yakafulumya. Abadde yeraga kinnamumaze. Naye nga afuna ate enamba ya bba wange okuba nti batuuka ku eyo level. Munange abakazi mwesiga mangu. Era waliyo n'abasajja abeesiga amangu. Ne wabaawo abasajja abali reserved. I'm so reserved. Nti omuntu asobolokera kumanyaga nti Lugonvu alina ettima. Bw'aba tandabangako Lugonvu mubi. Era omuntu atasinkanangako Lugonvu talina kirungi. Omala kujja jeni ne tubaako ekitugatta. Bwe tuba tulina kitugatta sijja kweyanjuluza sikumanyi. Ne kambeera omubi. That's me. Kati waliyo abantu abeeyanjala nga bo bangu lunaku lumu nga mugenda ku pate navayo n'ennamba y'omuntu. Mugenda bugenzi ku pate gwatudde naye ku tebo nga amutegedde amanyi. Waliwo akantu excuse me, how are you? I'm okay. I'm Frederick. I'm Sharon. Oh, nice to meet you. I'm working on your conversation. Okay, I also work with Delta TV. Oh, Delta, how is it? Fine. Oh, that's wonderful. I'm just here. How do you call Jack? It's just a friend to my friend. A friend to your friend. Is my workmate. We are working together, you know. Just a period of time, better get them both the time. Where do you stay? You're married? Where do you stay? I stay in Mengo. In Mengo? Oh, I'm in Lunguja. Yeah, sure. Wow. I mean, so you're my neighbor. I think we can link up and go out. Do you club? Once in a while. Once in a while. What is your favorite song? Yeah, favorite song. Era kati kwa favorite song. Baba kyali awo ne bakakuba. Mulina obuntu bamwe bwomuko. That is my song. Yeah, song yange. Can we dance together? I know, yeah, true. Nga basituka. Beera byawo nga basituka nga batandika okubondinga tyabeka. How did you come? I used a judge, budget judge. I'm having a car. Oh, really? You're going to drop me home? Yes, it's fine. Kastako dropping her. In case of anything, call me. Hello, how are you? How was the night? Welcome back from the function. It was really fun. Indeed. I felt good when I met you. Olwo batandise. Abo gye bali. Nze nyina abasajja bemanyi nga bakwanira mu taxi. Taxi. Nnyo. Tolina ku taxi ya Kampala mbalala. Eno ya town service. Bwegere ki Kampala na kawanti ndawande ya mambo. Kangeze ova wano ku ewa bakulu gena nankulabye. Amumazi. Afunye ne namba? Nnyo. Naye nze muntu atuula wano nga simanyi atudde wano. Nenva mu taxi nentambula nga sikumanyi kubanga sazze ku palaani yo. I know. Kati buli muntu ayina embeera ze. Kati kyobaddooka nti bafuna batya ennamba abantu gye bali nga bo bangu. Abawala gye bali nga balungi mu kwetega. Ne wetegera bba wa munno, you know he's my man and... Kati ebiseera ebisinga taba musanyufu na bufumbo wamu. Ate ebintu bye mweyogeza bye bibaleetera obuzibu. Mugenda ku mirimu ne munyumya bahape bwammwe ne munyumya ebirungi byammwe baawo byakkolera, you know my guy amalako simanya gundi 3 giya 3
You can't imagine we go out every weekend, me and my husband. Tugenda walk kubeza waka mwezi ku mwezi. Abadde okimanyi nti abakazi bangi baagala nnyo okutestinga abasajja tebagamba nti omusajja mwenzi. Gundi yamwe bakako ne gunnawakola. Kyenjawulo kikyali. Nange ngende nkebere. Abakazi asobola okulekawo omusajja yeekuuma n'agenda ku musajja gwebanga nti oyo tataliza. N'agamba ekiba kibe naye kamulozeeyo. Kandaba ekiriyo. Kankuwulire. In fact, kigambo mukwano twandigujje love twandigijjemu enganda n'emikwano. Njagala twogere ku mikwano enganda tujja kudda olunaku lwa enganda ziba part of us lugonvu. That is another topic. Yeah, yatandikidde gye nanga nti bangi obufumu. In fact, mu love enganda emikwano giyinza obutasalawo naye enganda zisalawo nnyo pressure ekusukkako lwaki tofumbirwa tetumwagala ate biki we need the topic for that. Era abakazi bangi abalemeddwa obufumbo olw'enganda buli gwafuna bamumulemesa waliwo nga family ezimu nga baagala kuuma level nga yetwala oli yafumbirwa doctor, you need a doctor, she needs a doctor or a lawyer level yemu oleeta avuga boda okiyiye kati Sharon wamu n'abange wamwe mwagala lawyer nga nze nvuga nga mwagala lawyer nga nze nvuga boda nebona ngamba nti nzo njagala family jagana anti nebwegona nti ngwe family togifaako nze nkwagala kinema I know olaba nga nawe towera nkumalako buli eddembe gwe kennyini nti omusajja nga akwagala tagenda kulemerako for one reason either family yo beye nti pressure gye bakusaako okuvuma okwo kubuula genda ewe ekisajja kyo mwina meeting twina kyo yimuka kwogera gwoyogera ki lengeramu owe yaze n'akantu keye kaliwa akirese wakiri eri kiri mu motoka emirembe gikugwako nebonaga nti mama baby tofaayo nze nkwagala emirembe gigwawo so kati bakyala bangi tebafumbiddwa lwekyo abaami bangi tebawasiza lwekyo balivinga single life. Wow, twogera ku mikwano, our friends n'abaagalwa baffe. Tulina kino ddala ffe abakyala nga tuli mbuto. Abakwane baffe abawala batuteekera nnyo obubaga, baby shower. They want to engage you as my man. Is that right? Because go anvunisa olubuto. My friends are looking for you to organize a party for me. Anti buli omu alina embeera ze. Mikwano gyo si mikwano gyange. Naate gwe taata lubuto. Anti wange. Sharon, they want to show me they love me, they are happy for me. Naye ffe tulabyeko abantu abeefuula mikwano gya family. Ne basanyawo family ze twogerako. Mukwano gwo, mikwano gyo gy'okola nagyo gy'osiiba nagyo gy'okyatinga nagyo gy'obeera nagyo gy'oweereza nagyo mu kyaki tebalina kuba mikwano gyange. Nange mikwano gyange tekikwatako. What if tufuna obuzibu and you need my friends? Basically, there's a friend ngenze naye out tuli mu bikujjuko ngenze ne gundi ndi ne gundi and you need to contact them. Waliwo embeera nga mugenda muyigana olondamu. Omukwano gyange. Yes. Naye tekitegeeza nti emiyoolero gyo gibeere emiyoolero gyange. You choose only the few. The few, one or two, even one can be enough. One or go choose. Lwaki abasinga no mugomanya ekibaagaza okubeera mukwano gwa simanya okubeera ng'oli mukwano gwa mikwano gya bbaawo mbojja mmubuuzanga. Aliriddawa ate munaye baba kwekera. Wali ofunye essimu bagiyita hello, it's Sharon, how are you? Good, how are you? This is Angel. Okay, hi Angel. I'm working with Jack. Okay. Yeah, I know you don't know me. I don't know whether you know me. I've not heard about you even. Oh, I'm sorry. I don't know kino bogenda kitwala. Okay. Naye simanyi bogenda kitwala. He's sick. Afunye obuzibu, is there anything? Oli mukazi munange. Kino simanyi oba nkimanyi kigenda kuyisa bubi naye ndabye nga kyetaagisa okugamba. Njaka yagamba kontayi naye mukyali munalina gwayagala. Abakutudde omutima. Egye mikwano tugimanyi. In fact mukwano gwo siyo yakuloopera abantu bawo bayagala. Mukwano gwo siyo yakubuulira abantu mukazi wo bayagala. Kubanga takwagaliza. Yo yagenda ewa bbaawo namugamba nkwegayiridde mukyala wo akwagala nnyo. Tom disappointing. Ye mukwano gwange. Ye mukwano gwo
yo yagende wa bao namugamba chokola kikyamu. This woman is faithful. Mukwano gwa bao yo yajeewo naga nti chokola kikyamu. Bano bonna bakulimba. Mukwano gwo teyandibadde wona nteekateeka yonna eyagala kusanya obufumbo bwamu. Wabula yandibadde n'enteekateeka esobola okuzibira bao oleme kumanya nti yayenze. Wabula n'amugamba tokiddamu. Mukyalo yakwagalanye ye mukwano gwo. Wow. Era bangi abeefudde mikwano gyamwe mu bufumbo bamaliriza ate babwiye nga yayingiddeyo. Bwe yagamba nti mwenze okasanga mwebaseeko. Tewalaba best man yawasa omukyalo. Yafundikira ye mugole. Nze nina mukwano gwange gwe mmanyi. Mukolo gwaliwo gayi n'awerekera mukozi munno omukyala ne bagenda ku mukolo. Ne bamuyita n'okumuyita omanyi batera abantu nga bose bayina ettutumu. Mwana wa taata jangu oyogereko naffe. Mwana wa taata endolo neevuga. Era bamuyita n'ayogerako ku mukolo. Endolo neevuga. N'ekirabo n'akiwaayo. N'amugwa n'ekafuba. Nenze nzikiriza nti okugwa omukyala mu kafuba yali amugamba ku Sande tujja kweraba. You get me? Era waayita ebbanga ttono. Yali ku mukolo ku front page. Otono gayo. Omwami ye tamanyi. Nga tamanyi. Yalowooza gino mikwano gya mukyala we. Era gankubuulire abo abakyala bolaba ku mikolo abagwa babba bammwe mu bufuba ne bagira bati obwamu bwamulooza oba bwaki? Newe bali okituuseeko. Apaana. Ebyosa ganze nkulinze. Tewabeerako ku nja kutwa gwe totambula ku mikolo. Waliwo mikolo gy'osangako busire queen munansonyi obudde bwazibi. Omukolo gwatambula bulungi. Embeera n'etambula. Obuwala gye bwava simanyiyo ne bwepanga. Ne bw'onaakola otya tugenda kusigala nga tumuiti. What? Nabagamba omugole omukazi. Kize mu Luganda. Kati bo message bali bagiweereza mukazi. Ne bw'onaakola tugenda sigala nga tumuiti. Imagine on your wedding day and girls are saying out that nabagamba omusajja ava okulayira mu bulungi ne mbuga. Tugenda kusigala. Kakati buno obwamba bwolaba bwamba. Neba manya bamugamba kulika mukama. Yesu. Temunkuba akama bamukwano banga. Buba bwama. Era obwamba balenzi bwe baleeta bubeera bwe. Kati mbo bakutu. Nze nalinda byo ku mukolo ng'okwanjula kwanki olwaleero. Namuganja awulizaako ebyange. Emikwano gino tulina bannange. The thing is too big. Emikwano gino. Kusooka twogere ku mikwano gyaffe abakyala then tudde kujamu abaami. Tulina kukomawa nagyo. Nsazeewo nfunye omwagalwa wange. Tewali ayina kutegeerera. Era nga bwe watali asobola kutegeerera wawe olina kukoma kwagala bbaawo. Emikwano buli omu yamanyi bwagihandolinga. Kituuzayo nti nze ojja kulaba gayi gwe njogera naye nga tuseka naye nga si mukwano gwange. Kati gwe opapale ng'olowooza mukwano gwange naye nga namumanyira awo mukuumira. Kakati gwe olina okumanya nti naye tewali mukwano mwesigwa. Nkomewa baako wookoma. Togenda wala. Buli muntu lowooza nti asobola okukola ekikyamu. Kiringa keera ku makya ogende nateete okuŋŋanya abakazi 100. Okuŋŋanya abakazi 100. Mutandike emboozi y'abamalaaya. Manyi bagenda okugamba naye bannange babawulira ki? Gwe ne weeyanikaawo buli omu bw'agenda okugamba naye ate mubo muli abeetunda. Oyogedde ku kino okuba nti abantu ababalekera ku mikolo gyaffe oluusi ne bamaidi baba bakyala baffe. Bamaidi nnyo. Abani ani alina olonda abantu bano abalekera ku mukolo oba tubajjewo? Nedda buli omu alonda babye. Alonda bawuliramu emirembe. Nze sobola kulondera. Naye but we can sit nongamba naye manyi hani gundi ono tomuteekako ku lisiti ono muteekeko. Ntandikira wanti era ajja atandika okubuuza lwaki. Emikwano gisatuludde nnyo obufumbo bw'abantu. We decided to talk about this topic. Tulabe tusobola kuyambagana tutya. Tumanye omuntu ono asobola kukomawa abamu bayingira mu bisenge byaffe. Oli najja because she's your girlfriend. No letting her into your bedroom. Emutijja nnyo.
They are our sisters. Mutijja nnyo nti abantu bonna bolaba abeeyuza buli lwoliberanga ne mukwano gwo nolaba emikwano giringa gyeyuza naga bana babadde beeyagala bwe bati kirowoozeeko nti ejja kijjawo tandika okubaako ne wookoma buli lwolikeranga ku makya n'olaba gaayi nga yagadde mukyala wa mukwano gwe oba nolaba omukyala nga yagadde bba wa mukwano gwe manya nti neewuwo kijja kendeeza neeraba abantu bano tebali feeya oyo agamba mazima nange enkitundira kinnemye okutegeera agenda kumwagala owo nze mu bulamu kyekiri kyeggamba nti ekimu ku bintu ebinkuumye mu mbeera ki buli kaseera nkisuubira buli kaseera nkisuubira nti kijja kubanga bano abantu betwesiga omanyi lwaki mubeera so disappointed ne mutuuka n'okwagala okwetta kubanga temusuubira nti waliwo ekisobola okubaawo. Anything can happen in our life. Anything can happen. Oyo gw'obadde olabanga mukwano gwo n'akubbira omusajja. Oyo gw'obadde olabanga oli mukazi otandika okunyumya ebizibu by'olina ew'omukyala mukwano gwo omubuuliranga bw'otagenda mugga omubuuliranga bw'olina ekikulukuto omubuulira weaknessi zo z'agenda okweyambisa. Nze mmaze ebbanga lya myezi 3 seegatta na mukyala. Nze kankubulire nyina abantu bemmanyi nga bali mu myaka na myaka baayawukana nga tusobola kimanya nti baayawukana nga buli omu yasigala okuprotectinga munne nga shield nga bweyawukana naye nga buli omu yasigalawo ng'engabo okuuma munne nga ne mu bufumbo tebali bonna nga kifaananyi kiraga they are married no nga ne mu bufumbo tebali naye nga buli omu ataatira munne bangi kakati gwe oluusi muleeta nnyo embeera eyo nti olaba omuwala mu nnaku 2 nnaku 3 n'otandika okumunyumiza abatali mikwano gyo kirabire ku mirimu ffe ku mirimu okutandika okufuuka nti oyo mukwano gwo in fact nze nyina n'ekintu kyinja okukugamba obeera mu kampuni n'okola emyaka 10 nga tolinamu friend wo nga mukola bukozi ba workmates bo nze nali ku kampuni emu nintandika okuluzinga egimu ku mikwano gye nalowoozanga nti mikwano gyange for reasons nti kampuni eri yali egoba nga buli mwezi waliwo afuluma nga buli mwezi waliwo afuluma naye natunuuliranga abantu abaagambanga nti oyo mukwano gwa gundi nga basinga okwogera ebibi bwe yagendanga communication ngefa. Oh, they want you when you're there. Yes, bwe yagendanga ebigambo nga bitandika. Kati natulanga nanga bwe bali ngo bawe ekitiibwa ono yabadde agamba nti mukwano gwe. You get me? Yes. Ono yabadde agamba nti mukwano gw'oli. Kati nengenda nga njiga nemmanya nti ku mirimu tetuba nnyo na mikwano tuba n'aba workmates. True that. Nze nyina gayi nagenda ku mukolo nga tukoli mukozi munne yenna. Nnyo. Nga mwatukowa bubi twabakola ki? Tekwaliko mukozi munne. Sure. Nga kampuni mupya yakagendayo abaddeyo emyaka. Kankubuulira ekintu kimu. Mwali mubaddeko n'omukole wammwe gy'okolera. Gibeerayo minenge ne batatuyiteera. Ebifaananyi obiraba? Tubiraba. Towulira abakozi banno nga babigeya? N'ogusembiya abamu ku baagugeya baali bakozi banno. I know. Gye mikwano gyaffe. Naye bwakola kongs. Kati gye mikwano egy'ekikuusa. Kati ate mmwe gye mwesiga. Abe Mukibi alina motto ye ku status ye. You don't have to be my friend to work with me. So let's get the work. We have a job to do. Let's get it done. Ku status ye yagamba nze wano sagalawo mukwano. We only have the work to do tugumalirize buli omu atambula agende. Temulina mikwano. Oluusi tubuzaabuzibwa ba workmates ne tubafuula emikwano. N'obanyumiza ebifo ewuwo. Ba colleagues ne tubafuula emikwano. Nze omanyi nkola mangu emikwano. Nafunyeyo dda. Nafunyeyo wa. Omuntu teneewa alabyeyo. Ganda wange. Bwe tunaamanya abantu kyeki obulamu bujja kutwanguyira. Abantu mu mukwano balina ettofaali ddene lye bateekako nga
nga tusanyuka of course wamu n'otusatulula. Waliwo emikwano gye tulina okumanya dduwe tubeetaga mu relationship yaffe. Do we need them? Nga okumanya dduwe tubeetaga? Nogamba I think at this point neetaaga Lugonvu ajja atutuuzeemu atubuulirire. Maani kati nze nyina ekintu kimu nti buli muntu alina ebizibu ebimumala. Wakati ng'ogenda okusaba omuntu ssente kubanga omwegoma nti alabika aziyina oyagala mumusaba kakadde anoonya kawumbi. Tunuulira omwami Bitaatuule bameka ababadde bamusaba ssente mu makaseera emabega wonnaawo nga bagamba siina nyinamu okusoomozebwa kwange balowooza abammi tuba tulyawo nti proteya bagitwala tuba tulyawo nti Simba Telecom egenda. Pressure buli omu alina ebizibu bye naye bana bizibu bimala. Ne mu bufumbo bwe butyo nze Lugonvu gw'oyita mbatuuze nyina ebizibu ebyange mu maka gange ate nga bwe mbibatikka tetujja bisobola naffe tukyali mu buno butono bwanankani simanyi omusajja bakutte message mu simu y'omusajja bukumazeeko emirimu otwakadde feesi ezimbye. Oyo gw'oyita naye alina ebizibu era nze kyekyo kye nagamba nti bakansala sikusanga mu maka gange mbw'oli kansala amukansala togezanga ate abasinga tebaba bafumbo. Yes, buba bwabalema banga tebafumbo. Bwabalema mbu bakansala bali okutegeerera bwabalala. Kigambo bufumbo tebakitegeerera bwe bigaana bigaanye. Kakati gobokera ku makyo oyita omuntu mbw abatuuze ye bwafuna ebizibu ayitaani tayitaffe maybe ayina abala tebayita ye bamanyi abasobola omuhandoling. Kati nange tojja wange bw'owuliranga nti bawo tomwagala muleka agende musigaze omukwano. Nze ndabye abantu bangi nga they are still friends naye nga bayawukana. Okusinga okuuma ekintu ne mukikaka ne kibaluka bubi nnyo ne kibookya mwenna. Kati buga nti biganye kati tuyite Lugonvu ajja atutuuzeemu atubuulirire tewali kansala wa relationship. Era ekintu kyalina okubagamba kiri kimu. Muno kyamwagala. Byakitujju ebyange. Bawo kyamwagala nti. Mukyala wo mwagala nti nedda. Kye kyakutabudde ne bawo. Yayenze nti ku basajja kyendo ojja kusanga omu atayenda. Bw'oba ekikugobya lwakuba nti yayenze. Eyo si nsonga genda ng'ogenze ku lulwo. Just kumulaga nti byali musiye yekabiri. Muba mukolanga basumba. Ate abasumba bazibu nnyo nabo. Ati kuzanyira abantu ku bwongo olwo mubuuza kino n'omubuuza kino tegeera ansa. Sharon jangu ne bawo. Mulina obutakwatagana nti lwaki. Nekomyewo kira mu mafuta bagaseera parking emmotoka jamu ate asembula gyewaka. Papa kiki? Ensonga yagezemu nti kakati bw'obanga ogira ensonga eyo wakiri ogigiranga misana n'okuuma obudde buno. Kubanga ebintu bye tutambuliramu abali mu bufumbo abatebenkedde tebasanga bamalayika. Abali mu bufumbo abatebenkedde tebawasa basumba tebafumbirwa basumba. Abali mu bufumbo abatebenkedde tebasanga zi angel. Era balinga mmwe. Ebibasumbuwa bye bisumbuwa bali. Joddukira alina omugugu munene okusinga gw'olina. Gw'onoba lwa bufumbo. Yalina ekigaanyi. What situation ejja mu bufumbo ye n'akubuuza how do you handle this situation nga mukyala munno mukwano gwo nagamba omwami wakola bw'ati gw'okikola otya yewuwo. Follow your heart. Goberera omutima gwo. Nze byesigumira tobigumira. Ojja kusanga omusajja nga akimanyi bawo alina abakazi bana nga gwe tosobola kuguma wadde kuba n'omukazi kati ng'omubuuza nti akikola atya. Mu mukwano tewali muntu aliyegezewaliza mu mukwano gwa banne. Omutima gwo gugaanye kite. Era bano abantu endaba abeemonkolera mu bufu ate in fact abantu abasinga okubikola si bafumbo. Basingle mothers, basingle fathers. Gundi ayawukana atya ne gundi atuswaza atya bayawukanye beri atuswaza atya. Tewali muntu alina kutegeera mugugu gw'oyitamu. Simanya nayawukana n'omuntu we bwe babadde bonna ebbanga nti gwe abataano bakakwe bakakunga tolina gw'oyina.
gwe kyakwawukanya ne yasooka okwebakako kyekinjawukanyiza ne gwe nnyina. Kakati bye bintu ndowooza abamu bye twegeziwalizaamu. Waakiri mugende bababuulirire, mugende babatuuze. Nga naawe olina ebizibu ebibyo. Kati gwe sheeko ombuulirire ne mukyala wange nga bwe siina kwenda, nga bw'atalina kwenda, nga bw'alina okugumira, ng'ali naawe ggulo wayenze. Ng'olina bahajati bana ate nga tokoma ku bana ng'olina abaala 3-4, nze ombuulirire. Fa ku bizibu bye ebyokumala. Naawe omukazi walese agenda kusiba mu byanguwa. Kati ekyokulabirako kye kino, tunuulira obufumbo bw'omu ku bakitaffe abasajja tubadde twenyumirizaamu ab'amaanyi. Omugenzi Sheikh Muzata yamala kuva mu bulamu bw'ensi eno. Byali byatabuka dda, obutambi bwali bwe buti, amaka ge mwegomba ebikomera. Tetumanyi biri munda. Nywerera wooli, bw'owulira nga wakokeza nnyo, noonye wali emirembe. Nange neesonyiwa, tunaasisinkanye ngaga nti nze gwegomba wano ndaba. Kakati omukwano buli omu aguvuge bubwe. Waliwo w'otegeera nti ono omukwano si gwa ddala. Waliwo obubonero bw'osobola olabirako nti this is not a right friend? Muddala nga tikangeze kati kumu abaami. N'otegeera n'ogamba naye gundi oyo mwekengeddemu. Waliwo obubonero bw'oba osobola okulaba? Kubanga ffe abakyala tukiyina. So okugamba gundi osaagala abeere mukwano gwo. People are good at pretending. Ate mwe abakazi mwe mukuuma emikwano emikyamu nga mulowooza gy'egya ddala. Kubanga mwagala babawaana bukowekoowe. Ate oyagamba akulagamba wow you look good. Nakuwaana ye mukwano gwo. Buli luvandaga nti Sharon lwaki wayambadde akagundi akapale tolaba nti kakusibe mukayita jamusuuti tolaba nti kakutippye nnyo oyo omulabewo takwagaliza ssanyu. Yemmwe ekyo kiba the true friend. Mbireke mbyambalidde gwe nze byayagala bba wange. Nze byayagala ti ne bwe munvuma bino mbikolera mwami wange yayagala nsiba akabina n'emitintinge bye mujja okwekwasa naye oluusi aba mukwano gw'omutuufu. Kati abasinga bwe bakuyiga nti oyo bw'atyo buli wajja wow okikubye. Okikubye. I love your hair, I love your nails. My God, owunya bulungi. Eroge oyo bw'atyo muleke. Kati oluusi tuyinza obutamanya mikwano gyaffe mituufu. Kubanga n'egyo emikwano emituufu gityo tugamba bigino tugamba kubanga tebamanyi tunaddamu ki. Ate bw'oba ng'olina status gy'oliko tolimanya mikwano mituufu. Mukwano wange asobola okutuuza omwami wange. Amwagaza ki? Banaga. She's my friend. Amutuuza amugambe ki? Amugambe he hurts me so much. Njagala kyusemu wano ne wano ne wano. Oluusi kibaawo. Naye ate oyo gw'osindika. Bajja kusindika ewa Guy muŋŋambireko ekyegambe mukyala w'omulumya nnyo ekyokola si kituufu. Lwakuba gwe tomanyi mukwano gw'ombeera gye yeeyisaamu tosobola kikkiriza nti mazima nga wenikola bagenda okumaliriza tikankutaase nga gwosindiseyo akuyamba ate nga agendedde ddala akimalidde ddala. Ate nze kankubuulira olunaku lwolekera ku makya ne weebaka ne bawa mukwano gwange temuliddamu kikweka omukwano gutandise. Ofunira naawe olubuto lw'oyingira obwenzi manyi obuyingidde. Era mwe temulaba nnyo abakazi aga nti kale abasajja nakyebakako bwebase kukyetaasa nga teri lubuto ale talugjamu naye abamanyi waakuwangulidde akuyina. Nze sirujjamu maama bwenfa apere tujjamu mbuto togezesanga mu gundi omuntu mwagale nga nebaga nti ayagala gone nti yes. Omwagala wange nsobola omutumira omuntu mukwano gwange omusurprisinga. Tulina bannaffe bangi asobola okukubira esimu hello my husband is this side I'm this side noonya ku ssente nyambako kyonna kino. Is that right? Kisoboka si kibi. Surprises simbi wabula olina okusooka okuyiga bbaawo. Waliwo ebitamulya gwe bikola ajjaga nti kale biteeka awo tewali bizibu. Kati onajja kuvayo ng'atenda bbaawo ettima naye ng'ate gumanyi nti yooyo
Hello, yes, Mr. Frederick, hello, how are you? I'm good. Ndi wano kakati bantumye. Nze in fact, I have a package for you, from your wife. Auntie is over from your wife. It's a surprise. But you have a package for you. Package for you. Okay, what do you do? Ndi wano mu kibuga Kampala. Kale gitwale ku office. Toliiwo ssebo? Siriwo. Njagala gikwasa mu ngalo. Siriwo. Nga mukubira baba ngambye taliiwo. Kyoyo bwatyo. Era bw'omanyanga nti bawo kusooka omanyi bino ebintu bye muyina nti mutuma abantu oba muyingiza mu involvinga abantu mu mukwano gwammwe abatamanyi muntu character za partner. Kyekyo kitambulirwako nti kweyiga kwetegeera. Era bw'obanga totuukanga mu kaseera nti naye aba mukazi wamusobola atya oba bbaawo amusobola atya tonnafumbirwa. Bwe babanga abalala basobola bbaawo tonnafumbirwa, toli secure. Bayina okubanga bagana oba amusobola atya bannange, oyina okubangako kyosobola okugumira ku bbaawo kye batasobola kugumira ojja munyweza. Bosi wa bbaawo asobola okuba ekiddukiro kyange. Bosi wa bbaawo kyekyobutwa ekikyasinze. Kyekyobutwa ekikyasinze. Nze okumanya bumanya nti mukazi wange ayogera ne bosi wange oba nti bosi wange akubira mukazi wange simumwagaza ki? Esimu ya mukazi wange ojagaza ki? Nze bansaba next of kin waliyo linnya lyange era. Mukazi wange mumuleke. Tolabanga kunze nalabako gundi kampuni emu. Omukazi tebako nkola mu kampuni kangeze gwe tusijjokola najja n'aloopa. Bawange tadda waka adda kiro adda matumbi. Bagabulire baganda bange. Nze tobireeta mu kampuni. Ewange boss oli wa ku mulimu. Naawe olina ebizibu ebyo. Oyagala n'abakozi bo, oyagala ne bakama bano ng'ate naawe odda kuwanga omwagamba ki? Ffe ku bizibu byo. Nti kaakati yogerako ne manager we. Kati nze kati gw'ogenda okwogerako naye manager wange yakeebaka ne bannange bonna be mbadde nabo, kati naawe ntandise okuteekamu nti wamuwonye oyo? Wamuwonye kubanga mmanyi agayisa ge tataliza. Tulina abantu ng'obamanyi nti oyo bosi tataliza. Tewali nsonga oyogere ne bosi wange ambuulirireko. Kati va ku ekyo gw'okwogera naye ambuulirireko kiyinza okuba nga kiri kikutumye, naye bosi wange okujja ng'anyenyeera ayogera ku bifa mu maka gange. Kankubuulire va ne ku meeting. Bosi wange talina kuba kansala wa bufumbo bwaffe. Mbwejja otuuze nze ne mukyala wange. Anti kyekyo ensobi gye mukola ate tokolanga nsobi obanga mukyakayinde bawo tomuswaza ku mulimu. Kubanga nze nayiga nti ekigambo ky'ogamba omuntu kigenda kufuluma. Kati gw'oswaza bbawo nga bw'ataleka z'akameeza waka. Kitwalire maama we oba maama we. Naye ono gy'oli boosi, ono wakaseera ku mirimu nze mbala kaseera. Tokigambye business partner wange, okigambye boosi wange. Ogenda kimugamba nga ndi contract ya myaka 3 ebuzaako emyezi 3. Simanyi oba naagizza obujja. Lwaki oleka agazibu gange eyo? Ntuuke waggulu nti oyo gw'olaba oyo talina na kye yali akola naawe. Mukazi teyajjawo n'amuloopa nti ate yajja yasibanga wano. Nze mukazi we nze muwa n'ekyokulya. Olugira talekayo z'akameeza n'akubira ffe tuzimuweereza. Kampuni olise mukazi wange. Obufumbo tubukomye eri. Ate kankubulire in fact kino byose n'okireeta. Babosi bangi abalina akamanyiiro. No kajanja katono naye akamanyiiro. Babosi mbabena n'amanamba gamba simuge wakawa abantu. Because to find out. Agala bwe munga amwetoolodde omukyala wa gundi ajja omwani wa gundi ajja akolera wa bateka omukasa. Gwengani ngama wawe oba nyina ettima
oba ndi mukambwe sibu oyina enamba ya mukyala wange omukubirako omubuuzo n'aliwa kati ngenda okulaba nga mu whatsappinga kale bwe nzija mu office tewali mulimu ogusinga osobola okusigala nga oyagala bbaawo nga bbaawo yeebaka ne maneja we anti kuuma mulimu kati gwogamba nti ogukuumiddeyo kubanga nedda kireke mwembe mulimu abalina era bwe batyo bwe bitandika nekigamba nga bbaawo bwali on risiki anytime tumugira nze gambye nalaba akamanyiro baayita omukazi Sharon nga nyina wenkolera oli mukazi wange bangobe ebbaluwa engoba ne bagiwa ggwe omanya akamanyiro ako nze okumanya obumanya nti whatsappinga ne mukazi wange bwenzije nega nti gyebaleko ku famire tonyumya bya boss mbadde nkusaba yes mbadde nkusaba oyinza okwesonyiwa famire yange era nyina gwe mmanyi boosi yayagala mukazi we n'agenda akwana mu kaboosi n'amwebakako ennyo oyinza okwesonyiwa mukazi wange nsuubira okuba nti management yeekoma wano ennyo kati kankubuulire ku kitonde kibayita omukazi oba omusajja tewaba bwa polite Sharon lwolimanya nti boosi w'omukazi ayina bwapepeya ne mu bbaawo tewajja kuba wa polite omanyi tulina bye tupretendinga ne bye tapretendinga ndaba messages okinkina tewalaba omusajja mawulire gaali mawulire ki kyamuleka ngeno nga kikola ne kigenda nekitwala akamotoka ewaka yaddayo n'ayasa emmotoka n'amutemaatema I'm sorry siwagira violence naye nagamba nti basooka akamanyiro asooka munafuya n'amulaga nti ogolaba nze mulisa nze mulabirira oliwo okulwa famire yange yamulumba kye yamukola naye okwewala ebyo manya wookoma mukazi wange omwagaza ki bba wange omwagaza ki kanjogereko neyigaani gwe ngaani ku mulimu kyakyabulaluwo toswazanga mukazi wo mwekennyini mubwemalire munda bwe bubalemu okumala temubuulira bantu nti bibalemye okumala mutambule kubanga nabo bebubuulira balina ebizibu byabwe ogenda ewa boosi wa mukyala wo omubuulire nga mukyala wo bw'atakola bulungi waka amukolere ki kale fine kale fine gwe boss bakundoopedde mwampise mu office no kati anti bwe nva wano nyina emirimu emirala gye nkola nga nze egyange kubanga egyo mba ngimala Lwakutaano egyo gyange okay mbadde nyina kyensaba okubuuzaako ewuwo muli bulungi ewuwo ewuwo muli bulungi anti bya famire yange anti ebyo byange nteekerateekera famire yange tasobola bitegera naye tasobola bitegera bwe guba nga gumpa working environment ennungi ndowooza ti ekyomulimu kireme kuyingira maka gange
eyakoze ensobi nja kumusorting out, nja kigonjolo nansonyiwa okuba nti yakuyingiza mu nsonga zaffe. Njaki singa kye wamugambye ekyo nti ebyammwe si byamuli. Lindako aye nawa kati lindako kati ekyo kyogedde bulungi owa ekyali gwe kiki ekiri ewammwe ewo omukazi azze wano mukazi alya buwuka kiki kati approach gy'osembeza yebadde entuufu naye eri ey'okundeetako olugezigezi lwo akamanyiiro ak'okutegeerera famire yange ekyo kikyamu naye bw'ompita mu buntu ese eby'obuntu wekikya liyananga abakazi azze wano no just oluusi mbamu n'obuzibuzibu naye ebyanti kati abakazi gwe bamanyi no nedda kati gwe byakazi wemanyi ye buli lwentambulaga genze mbweziyoyo bwati naye bakazi webati naye nga tewali buzibu ngenda kikolako neyaza omulimu gujja tambula naye kuleeta kampantimpanti ako nkuyise mukyala wo kakati munange babikola mbubosa abatuuze abagonjoola eno oyinza okuyita omusajja omutuuze omubulirire ng'akimanyi n'omu ku bawala be yayagalako ku kampuni eyo naye wali omwagala omanyi abo abaana tubayina nga gayalya ne bosi balina akampu ankimpu awo era bwe kiba ekyeggume nga kiteekamu kano ayinza okugana naawe ngambe mukazi wo nga bw'oyita gundi kituzaayo nti buli omu ayina ebizibu bye. Buli omu ayina ebizibu bye. Eyo gy'oddukira nabo bakaaba. Omuntu waba afumbiddwa emikwano agikomyewa. Tuli kumpi ogenda. Basically ku mikwano. Omukwano gino tubeera mu bulamu atuyina emikwano gyaffe. Then we start another life ey'obufumbo. Do we need to come ne bana abantu mu bufumbo bwaffe tubalekere ebbali? Sunsula. Sunsula. Totyanga kuluzinga mukwano. Mukama waba yagutegekera okoma. Tuyina abantu, we have changed different companies. Naye ng'okubola bava mu company ogwo mulundi gwasembayo okwogera naye. Si musango awe mwalina okukoma. Kati kituzaayo nti abamu be tuyita mikwano gyaffe, they are colleagues, they are workmates, they are journeymates. Journeymates. Lugendo mutambula mwenna lugendo naye buli omu ajja kuwaguka. Friendship. Temwesiga mikwano. Enamba abeere nayo si lwakuba nti mukwano gwa. Abeere nayo bubeezi nayo for a reason. They treat the couples like my friends, and then baba tugende Kalangala. Mikwano gyo bajje ne babbaabo. Ekyo kiri fine. Ekyo it's fine. Naye temudde ate kukola kakiriiki kammwe genda kunyumya weakness zo mu bakazi banno bali. Mwe mukikola mutya wadde nkulaba ng'oli musanyufu oswaza bbaawo. Naye gy'oli mu muswaza ne gubbaawo gwe bugukola. Naye wano nze ndabye abantu bangi ate abakungu bajja ku mukolo. Mwebale nnyo. Saayisenze kanga bulijjo. Omusajja omuganda tambula yeka ate musajja wa Kabaka ntambula nti anzeka. Naze ne wange beautiful kalala. Mu bugalo bw'amaanyi nayimuka. Naye nga baayawukana emyaka ena bakuuma kitiibwa. Banaawulira batya nti baayawukana. Tusobola okuzza omukwano ne tujjawo ebyo ebyokwawukana netusigala nga byaddala nga tukikuuma nga si bino kukyambala mu bantu. Anti kiri mirundi ebiri. You rather separate and remain friends other than remaining together but enemies.
musobola okukkiriza nti kiganyi ne musigala nga muri Bill ne Melinda Gates. Musobola okireka tukireke era nga you communicate. Bill Gates ne Melinda Gates, they made friends. They communicate. Naye bayawukana. Baba kukako ekyo kye bali ku lwaliro ne kyeyongerayo baali bajja kutabuka ate bubi nnyo. Yembeera ebaawo. Tokaka relationship, tebakaka love. Musobola n'okubeera so fine and so happy ng'ate mwawukanye. Okusinga okusigala mu kyokukaka. Kubanga mwagala okumatiza public nti muli bulungi. Abantu bangi ekibakosa, they are just trying, they are fighting okumatiza public nti we are okay. Naye ng'ate bali okay. Could you meet my friend Mubara Echiro? Okimanyi she's my friend. Okomawo waka n'omuvugako nga sirina mwekiro adda waabwe baddawo. Kisinzira buli omu alina embeera ze naye nze seemanyiiza. Lwakuba nti kate Sharon bwe nkusanga nkujjayo mu bbaala ne nkuleeta. Naye si bye bya just twesanze kuleeta. Kirina mugundi. Oba wawulirako scenario ya anyway, kambalekawo bakulu mbawe ekitiibwa. Naye kisinziira nti osanze Sharon ali mu bbaala, are you going back home? Yes, let's go together. Kiro 3 a.m. morning, I'm drunk. Ate awo nkujjayo kubanga bwe sikujjayo bagenda kukozesa mukazi wa mukwano gwange. Nsobola okukuba ebikonde ku gusajja ogukwagala okuwewakako. Kyokka ati ne bwe nsanga nga bakwambudde empale. I'm sorry. Ne bwe nsanga mukazi wa mukwano gwange nga either trying or they have raped her. I'm sorry. Sisobola gamba mukwano gwange. Nnyo. Kubanga nja kutta feelings ze. Mumulekera. Nja kulwana nkujjawo kutwale. Nyinza n'obutamugamba nti nsanze ali ku kino. Saagala kutta. Mukwano gw'omutuufu yo yalwana okutaasa ekikye muyina. So yajja okuga nti maani omanyi oli kyali wange naye yo mukyala wo. Omanyi oli kyali wange naye yo mukazi wo. Bawo. Oyo mufu si mukwano gwo. Oba nkyogere ntya. Simanyi. Oba kubikkirira naye olina okumakinga sure nti kyokola tekisaanyawo ssanyu lya mukwano gwo. Protect their love. Taatira omukwano gwabwe. I didn't see anything. Nensanga nti bamukisinga. Kati ali nawe nsobola obutalaga nti enkulabye. Gwe mukazi wa mukwano gwange. Nsobola obutalaga nti enkulabye kubanga nkimanyi bwe nalaga nti enkulabye ogenda kubeera nga buli kaseera buli lwondabe waka. Weeraliikirira. Era ogenda kulwana nnyo okutwawula kubanga okimanyi anytime ngenda kwogera. Tusiibule. Yeah, Sharon mirembe. Kintu ekikwasaganya. Kintu ekikwasaganya. Estate ye Emikwano tusigaza ploti 3 eza 5 ku 10 za bukaddana abagala okusula mu executive osula n'aba minister empewo za hotel zikufuwako tuli kumpi ne Maya Nature Resort tusalagana awo ploti zaffe weziri walungi good accommodation abagala okukola zi apartments abagala okukola zi obufofu obulungi kubanga walungi wasika wali just 1 kilometer okuva ku Masaka highway kilometer emu yokka neighborhood nungi buli kimu n'olwekyo gamba nti bwobanga oli mweteefuteefu tulina ez'obukaddaana n'ez'obukadde 2 ez'obukaddaana ziri 5 ku 10 ez'obukadde 2 ziri 5 ku 5 naye nga walungi wajja kukolera ekintu kye weetaaga tubasibulidde wano olunaku olwaleero tweyagaliza omwezi omupya ogw'omukaaga yeah, enkya Friday. Oh, it's Mother's Day. Yeah. Tubagalize ekiro ekirungi.
eyo yebadde program Lugonvu's Show. Afrika yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Benda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu.